agenda ku skies omusajja n'akwebakako that all night enkeera n'okomawo ewange ne tuddawo nga gwe atalina kyokoze. In that process when nalaba ebintu ebyo I came home. I think olunaku olwo nava ku office nenkomawo ewaka. I looked in the eyes wali ku ssimu ne mukulu wange n'angamba ebigambo bino n'angamba Mike tokuba mwana w'abandi kubanga I swear najja sikikkiriza. I didn't blame you so much because we had just met and we rushed stuff kuba bashi nakulabanga ennaku 2-3 week eddako ne twewasa. I understand you had men you were seeing and stuff but ze ng'omuntu I only had you. So nga wayisewo wiiki emu ebintu ebyo nga bitrendinze. There is this lady ankubira essimu yali lubuto mukazi wa Shafiki angamba sebo gyebaleko mbadde nkusaba ogambe mukazi wo ave ku bba wange nina olubuto lwagala vaamu but because of your wife. Basha I came back home nenkubuuza are you still dating this gentleman? You told me no. This lady recorded you we mwali n'omusajja olunaku olulala we bakubira essimu Bash nojja ku musajja oyo essimu. I think I was at work because okimanyi nakolanga kiro na nkomawo kire waka. Nojja ku musajja oyo essimu n'ogamba mukazi we nyabo ono jja mukubira essimu nga tali busy kati ali busy. You were busy making out with that man ng'obeera under my roof. You cheated first. Bash, this lady nangamba agenda sasula amawulire biki ne mugamba I'm going to sort everything out. Maybe bow I